Popin Media. Yagenda atya wamugoba agenda atya simugobangako ngo mugenda ku kyalo simugobangako waka wabula ntuma nono ne mugamba mubulirire mutowo adde waka ono namutumako emirundi egitali mitono ate ono ye mukulu we kikizo omusajja omwetaga ali eyo afande bukyagenda sizalangako mwana mulala emyaka gyemaze sizalanga omwana wadde no yoka yakulekaawo yandekaawo nakayimba yimbiga mupano onye n'abaana bange paka wembakoleredde wakitoddayo waka kyekikulemesa gekikulemesa okudda ewaka kakati n'awalala we bansuulira ebweru we butuuka mu nju nadde side nga nsula eside nga ne mukazi wange asula era abaana bange omukulu ne mwami kutegana ne mukyala wange ne bakola pologulamu nti mumenye n'ekisenge kyekasulamu ebintu kaveewo kakole ki kagende ngenda okuddira nga bamenya enju ekisenge oyo emyaka gyagambye basombye ebintu babisomba bidda wa kutegana bwe nayagala okuwaaba muganda wange ono nagamba nti nga bakutambuzizza nnyo bw'ogenda ekayunga odda na bigere lwaki tobyesonyiwa obiveeko we nakoma twali tugenze ne defense ono bwe yaŋŋamba ne tuweta n'enzirayo naŋŋamba ojja kufiira bwereere puresa gy'olina gye bakuteekako enalo lwaki tobivaako n'enzira era egyo emyaka ono namwesonyiwa n'ebintu byebasomerewe n'enziramu n'enkola ki n'empummula kaakati wano luno olutalo lutandise njagala ku bintu byange nange bye nakola ndiemu nkoba mpeko omuzigo gwe guti mpitemu paka emanju kyekyange nati katubuuli gw'oba ebyo byonna nenkola ki nembikiriza kakati nange we butuuka abaana bakulu bakuze nentuma mwami kutegana nemugamba ngenda ogambe mukwano gwo anfunireyo omuzigo oguyitamu bwe guti nange nfunemu kuki ku sente nfune nga kyenda oyo bwe yadda n'ebigambo naŋŋamba ebigambo bwe biti bimbi nembiwulira nati bino byonna nze asabye ku kyange kyenkoze ekikyamu kiki ebintu ebyo baŋŋamba okubimulekera asomesa abaana be yejjanjabe n'abaana be kati kontrakiti enkomyawo abaana bakuze siraba mwana gwe mugamba myaka 16 nange 18 nange kwe kusabako bampe mpitemu nko nti nfune ku ssente nze nsabe bampeko bwe nti mpitemu tuuka ne wano nga ndi mulwadde kwa accident gye nafuna wandabako bw'obabuuza kuliko omwana eyaŋŋambako nti taata oli otya obukuluma oba taata ekikumi kiikino embeera yeeyo gy'obuuza gye tutwalaganiramu simanyi kyetaaga kubabuuza kubanza agamba nti ndi taataawe gwenzikiriza abaana abo babo abaana agamba nti wange gwenzikiriza kubanga nze ntwala gye bantwala simanyi nti bange naye agamba nti wange gwenzikiriza kati wabangambye nti si wange simukiriza kati mu bufunze kyebampandiika nti obadde tulabidda mwana yenna amatumanzi wakasituukawo okuva lwe navaawo nti munengerereko mukazi wange ono yandabira emboona yange kutegana yandabira emboona yange naye gyeri nungi kati lwaki totuukayo kati lwaki toddayo waka lwaki toddayo waka kyekikulemesa gekikulemesa okudda ewaka natubonabona tupakasa naye mwaka olingi najja 49 mwezi gwa Desemba naye nga tugula buveera bwe tutunga bwe tusulako bwe twebikka netugulayo akawembe netuteekawo nga kakateni twava okugula obuveera obwo nemugamba waliwo abakyala baŋŋamba nti balinayo obumwanyi tugulenga nga neetikka n'omutwe tete tusobola okufuna nagulamu kubakyala bannanga obumwanyi ate nga munange agenda ejjinja n'asuubula obuveera nentunga emifalisa nsalira misalire netufuna akapuloti twafuna akapuloti namugamba nze waffe busoga tusula mu nyumba y'ettaka nagamba lwaki ontwala okusula mu nyumba namugamba nawo nakusanga mukafumbiro mu nyumba ya ttaka nga ina nambala ezo ate nga nyimpi kyamwana watusomero nange yanzija mu kyamukaaga nga nsomera obadiya
twakola naye mugana ebitabo byammwe nanga manfunyemu nange tuwe tunabonaabona ababiri tujja kubeera bulungi twabonabona nzala omwana wange oyo fastborn tusula kaveera wengula kuba nange obumwanyi namugenda mugula kapolo tikali olugula obumwanyi naye atunda obudeeyo ate bwentunga emifaliso kuba manyi ogitunga kuba ate gyetusulako nga girimu era bisubi nange twamala tweyongera nga tukula kapoloti ate akalala ate nga tukuze nako tulinyerinye tutunda ebyo tukule mwanyi zaffe tugule mwanyi zaffe twali tuli awo tulinye tukuze piki twali tuli awo tulinye agiyize tukuze poloti tukuze ate kibanja twakigula wansega nalabanga munange kudda kiro narwala adda kiro simanyi ekyavaamu mwami onali ndiawo nti awasiza omukazi weyawasa omukazi nagenda okulaba nti atunda kibanja kyekyewansegate kyensobose ekyo nakitunda nakirya naye nga watunda tadda nga bwakomyewo wakomawo akugamba nina okutunda ekibanja ate nina okutulugunya paka wonanviira wano waka ate natunda ekyomukitalama kyendikugamba kibupanizirukirako omwami ono n'omukyalo ono n'omukulu waabwe ate ensanga emmere agitemye alina bakodimibe mukyalo oyo yalina edduuka ng'atema butemi emmere nze ensanga atemye naye nga njogera nkuba atukuba tusula mukyalo oyo ekiro tumukonkona saa 9:10 tegamba nga nsula nkaaba n'obwana muno buna nanubana nze okundeka wakaawo yatandika 2:5 olimba naawe nandika omwana wa myezi egyo gwenasembyayo kiri kuwa makanika nkireseeyo nekimuddako kiri kuwa makanika mpatikana nga bwosobola era buli kimu nkingulira mukyalo oyo yanyamba yagenda atya wamugoba simugobangako nibwe mugenda ku kyalo simugobangako waka wabula ntuma noono nemugamba mubulirire mutowo adde waka ono namutumako emirundi egitali mitono ate ono ye mukulu we kikiza omusajja omwetaaga ali eyo afande bukyagenda sizalangako omwana mulala emyaka gyemaze sizalangako omwana wadde nomu yoka yakulekaawo yandekaawo erabirira onyewonye n'abaana bange paka wembakoleredde omuguminkiriza yantumako emirundi egiwera ono nentuukako wa muto wange nemugamba nti omukyalo oli gwoleka ku saidi yange nza nnumiriza mbadde nkusaboddeyowa omukyalo oli amaka gatambule kati nga bwakati bwomuntu bwomuli omugendamu ennyo aba n'ensonga ye naye ng'omukyalo ono yaŋŋamba emirundi egiwera ate muguminkirize kituufu yakyogera yakaŋŋamba emirundi egi 3 nga ŋŋamba muto wange ono ntidda mu maka okitegeera nange mwebaza mu ekyo kituufu yayagala era tanobangako bukyababukana abali abooluganda ndoze sigana musajja kuwasa abakazi bakolaki bayagala naye etteeka liraga nti bw'obanga okoze ne mukazi we ebintu bya leero toleeta mukazi mulala kumuyingiza mu bintu bya munne era omukazi alina okutandikirawo okukola byagenda okufunako tumwolo fe ebirala tubikolako oluvannyuma muteeka lyabafu ng'ono abadde avude mulamweseno tuleeta abaana bali okufuuka 10 n'abali ababiri beyazaala muki mukazi omulala naye aspa now tewali kutoola ku kibaya kya mukazi ono nti ate atunda kugulira mukazi muki mulala. Kyakubiri abaana bano bandibadde bali mu university kubanga nange mwandibadde temuzze nzolodde obulumi bwammwe mbadde mbulina naye mwandibadde sibadabinako mbadde nsobola okubogerera ebyo bakwatako mwenna tukategete ne maama era wenayogera naye maama nategererawo obulumi bwakolaki bwalina noono kakati ono bebasajja abagenda naga nti kaŋŋende oba oyagala kusayininga nasayininga ate kuba omukagala n'abaana nakolaki nakomawo ngaembeera ekoze eki kakati ono embeera emukaluubiridde naye engeri gyaddewe ate yali amanyi mujja kufa munyirira alonda abakuumye n'ababeezaawo oba mukitegera abooluganda tugere tutuulemu tukuwe kukolaki tulabe ebintu ebimu ebiri awo
otagenda kuddayo kutunda bintu kubanga ne balunda tebiriiwo. Kyakubiri nga mukazi we takola ki tamanyi mukazi we amwetaaga okubeerawo. Ebyo nde baddewo abasajja bangi ze mbagamba ebitundu 4 ku 100 produced and left bazaala abaana 45 ku 100 abaana abavubuka abekala n'omu they are drug addicts, they are alcoholic. Ninga abazadde tebafanga abazadde bwe bali bombi wamukategeera tituga abantu abafani tugamba bano abazadde abaki ababalamu akati mbadde njagala funa tuli mu kuwona kati nange ndi mu kuwona kubanga nzi nkwatibwako nnyo family tetuzze wano kwasa tuzze wano kubibira waba bagira ekikata bakikola ki baleeta ettaka ne bakola ki kati family eno tuli mu kuteekako ki waki toddayo waka kyekikulemesa ekikulemesa okuddayo waka kubanga ebyogaziya ennyumba birala ennyumba gye bagaziya tebagitunda omukazi ndoza talina kyatunzeeko ku bintu byonna mu mbeera yonna ebaddewo kyekikulemesa okuddayo kati lwaki toddayo